Mumulabyono okulonda okuwedde yalindooza tannamera namanya yali akyayonka naye omulabye kati ng'omala ng'ogamba mu gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo oli musiru. Momulabo oyo kalekeeko oyo yabadde agezaako kubba ssimu naye byaganye okusinziira ku muntu eyakuta akatambi ako yambuulidde story nga bwe yabadde yaggwereddewa eyabbye akasimu yabadde alowooza nti gyagenda okuddukira mu maaso agenda kufuna okutaasibwa. NUP bw'eba ekoze olukuŋŋaana lwayo yabagamba bw'olaba omubbi w'akasimu ng'ate mukulembeze waabwe abagamba muwanika amasimu mu recording ebigambo bino oyo musooke mumukoleko nga temunnaba kubaako kye mumukola nga temunnaba kumukwasa poliisi. So njagadde okwongera okutangaaza ababeera bagenza okukola mu mbeera etali y'abakozi eyo enkola si y'abakozi bantegeezezaako nti yafunye ekimugwana mu mbeera efaanaganako bwetyo. Mbeera ntuuse okutuusaako ebigenda maaso mu ggwanga mu nsonga z'amawulire omukutu baguyita Viki Exclusive. Kale kankutwale mu bimu ku ebyo kwe tugenda okubeera nga tutambulira olunaku olwaleero. Kakati ogenda kunzikiriza nkutwalire ddala mu Parliament olunaku olw'eggulo. Sipiika w'eggwanga lino Anita Among yavuddeyo ebigambo n'abyogera kyere. Yagambye nti emmotoka eya poliisi tennaba kulabibwako ng'etwala abawagizi ba NRM mpozi nga yabadde etwala abayimbi ba ekereziya other than okuba nti yatutte ekyo kyolaba ku screen. Ngenda kugaziiriza embeera eyo nkubulire n'alwaki Parliament yatudde olunaku olw'ejjo yayitiddwa bukubirire oba mbunnambiro yakasa ababaka okuva mu luwummula esooke ekomewo naye ng'ekomerawo ku nsonga ki? Ensonga y'omukulu kutwala akakiiko k'ebyokulonda ze zimu ku ezo ezakomezaawo Parliament baasabye ensimbi endala buwanana. Kaakati bwe nkujjako eyo poliisi mu bitundu eby'embalala lunaku lwajjo yakutte omuvubuka wa bodaboda oba omuvuzi wa bodaboda myaka 27 ng'emulanga ki? Yes, Banansi balabikanga kakati batuuse ku level egamba nti ekimala kimala. Tonsibira mu kifo kimu olw'okuba president ajja nga nyinako gyenkola ki? Nyinako gyenjagala okugenda oba nga nange nyinayo ebizibu ebyange. Kakati bwe navaakaawo ngenda kukulaga engeri Facebook gye bagenda okugizzaako na lwaki Facebook yali yaggalwawo mu ggwanga Uganda naddala bwe twali tugenda mu kalulu k'ekisanja kino kye tuwunzika. Kakati ate bwe navaako nkulage a few moments later ez'omukulu Abedi Bwanika ebigambo bye yayogera nga tannaba kwogera bigambo bya juzi ku Sunday. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde yakajjaveyo ku lw'omukaaga mu bitundu by'e Masaka eyo. Kakati nkomezaawo ebigambo ebyali eby'obusagwa era ebigambo ebyali eby'obulabe ddala nga n'olunaku olwaleero bw'oba oyandyagadde nnyo okuwuliriza n'okusonyiwa mwami Abedi Bwanika ne mwami Mpuuga singa baba bakusobya ebigambo bino singa oddamu n'obiwuliriza ogenda kuwulira kiki kye bayogera ku NUP and lwaki olwaleero babadde basobola okujja ne beekaliriza mu maaso g'abantu nga basaba Kyagulanyi aweebwa akalulu mu bitundu by'e Masaka. Kaakati ngenda kuwa General Sejjusa agenze maaso n'okubeera ng'ate akuba emmeeza wakanyiza ebikolwa ebyalabikidde mu butambi n'ebifaananyi ebyabaddeko abantu mu bitundu eby'eruweero nga bakutte emmundu oba ebyefaananyiriza emmundu naye nga bikolerere bibajjiddwa mu bitooke bibajjiddwa mu mayuuni. Ekifaananyi ekyo General David Sejjusa agenze maaso n'okuba nti akiwakanya naye ngenda kuwa akatambi n'ebifaananyi at the same time nkutotolera story ya David Sejjusa engeri gy'ayagala ebintu bino birinyibwe ku nfeete. Kakati bwe navaakaawo NRM ekonfamize ekibba bululu naddala abamu ku bakulembeze baayo bavuddeyo kyere ku kamera
bwe batyo ne beerangirira nti mu kubba akalulu tebeekansiza era enteekateeka z'akalulu ziba zigenda mu maaso nga nabo bali butereevu mu nteekateeka za butya obw'okubba akalulu ako basobole okubeera nti bayitawo. Bagamba bo tebakolerera kufuna bululu kumalayo, bakolerera kimu kufuna pulaani ebasobozesa okubba akalulu nga teri abakuba ku mukono, oba okufuna pulaani y'okubba nga tewali agamba nti teyayiseewo okuleka okukola ekibayisaawo nga tebafudde ku respectinga kalulu akali free and fair mu mbeera efaanaganako bwetyo. Ngenda kulaga bingi ebikira ku ebyo omulina enkiiko za NRM oba enkuŋŋaana za NRM okuba mu luguudo lwa Collins wakati ekkubo ne bali blockinga. Pastor waliwo pastor atabukidde generation ya Mwami Museveni, ngenda kuba nabyo mbikuwa bulungi nnyo ogende maaso n'okubeera nga ate obitegeera. Nzikiriza nkutegeeze nti ne Professor Gilbert Bukenya yavuddeyo n'akuba emmeeza. Professor Gilbert Bukenya anaabidde mukulu munne Mwami Museveni mu maaso era bw'atyo ebigambo abyogedde. Nzija neetoololamu katono nnyo bwe nti ate bwe nkomawo nzije ebigambo tubi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi, duwa eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya, ekikunoonyeza obuwanguzi, ekikunoonyeza amaanyi, ekikunoonyeza okufuna, ekikunoonyeza emirembe mu dunia. N'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa, ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku. Ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo, Allahumma ghafiri wallahi yarzuquna salatu wassalamu oba maze tuka ku buwanguzi. Amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako buterevu yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okosako okubeera nga mutugoberera bitundu byonna ebikola eggwanga lino Uganda ne bweru wali omukutu baguyita Viki Exclusive era nga si mulala akubuuzaako nze Viki mbeerawo okutuusaako ensonga nga bwe zitambula mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda. Video nkusaba sooka ogimpereka like. Yes, tijambako okubanga edduka ku speed etenkanika information netuuka kwayagala okugiraba okusako n'okugiwuliriza mu butongole. Ensinziira gwe nenkusaba atatwegattangako mu butongole twegatteko osobole okubanga ofuna latest updates ne latest information. Turning on notification bell bwe mumaze okusubscribinga ebisigadde ojja kuba ate obifunira ddala bulungi nnyo nnyini ddala ku simu ku computer oba ku tabyo kisinzira gadget ki gy'okozesa mu mbeera efaanaganako ko bwetyo. KSK Care Center basangibwa Makindi emabega wa Vox. Osobola okubeera ng'ofuna ku namba z'essimu ezo n'obakubira ne bakubuulira ebisingawo bakwasaganya nsonga z'abaana. Omuzadde oli bize tolina woleka baana, tolina housemaid, tomwesiga bulungi, balekere omwana ku makya omunono olw'eggulo, mubalekeremu wiiki emu oddo banone. Abaana security ennungi, buli kimu obuyonjo babukonsidaringako nnyo n'ebintu ebirala services bakubireko bakunnyonnyole. Brain Train Infant and Primary School somero lisangibwa ku Salama Road ku Masajja awo, at the same time balinayo ne branch wali eri ekinaawa. So genda okube ku simu ezo abaana babeerenga bafuna omusingi omulungi ogw'ebyenjigiriza, tebatunuulidde nnyo bya ssente okusinga batunuulidde services kizibawa omwana w'eggwanga because kasita atuuka mikono gyabwe omwana oyo aba afuuse mwana wa ggwanga era kibakakatako nga Brain Train Infant and Primary School okuwa services ennungi omwana ow'eggwanga. Kale munzikirize tutandike, ndoza tutandikire ku speaker. Onaku olw'eggulo Parliament yayitiddwa bukubirire okujja okukomawo okubaako ensonga ze bakkaanyaako. Omulamu omukulu ogwakomezaawo Parliament gwabadde gwakubaganya birowoozo nakuba nti balaba butya bwe bayisa supplementary budget oba bwe bayisa budget ey'ennyongereza mu ssente za Electoral Commission ze yasabye eziri eyo mu buwumbi n'obuwumbi. Kakati Speaker Anita Among mwe yalabikidde nga agenda maaso n'okubeera nti yeewakana
oba awakanya ebigambo ebyogerwa emikutu nga Vika Exclusive n'emikutu emirala ejalaze obutambi obulaga emmotoka za police oba emmotoka ya police nga etikkula abantu ababadde mu ngoye eza NRM ate nga babadde mu kitundu ky'embalala mu kaseera kekamu nga police egenda maaso n'okukuuma abantu bano be yaleese nga bakola procession oba nga bakola ebikujjuko byabwe. Speaker bano yagambye nti police tesobola kukikola ekyo era bwe bayalabiddwako emmotoka ng'esomba abantu era bikayabadde esomba bayimbi ba kwaya ya Ekerezeya. Tuweko ku bigambo bya speaker oyo. Semuulire. Yes. The choir member, there was no police vehicle ferrying any supporter. Maybe those were the choir members of the Catholic Church. But there was no vehicle. There was no police vehicle ferrying any supporter. Maybe those were the choir members of the Catholic Church. But there was no police vehicle that was failing NRM supporters. Maybe nga babadde batwala bayimbi ba kwaya baba tuteko obutwazi. Now I think Uganda eina weeri nga abantu abayina okugibwako hadithi omusiraamu nga bw'akiyita oba abantu abayina okugibwako ekigambo ekisembayo ekigambo ekituufu ate batandise okulabika nga baddiikuula. I'm sorry, buli we njogera ebigambo bino nsooka neetondera abatulaba ne mbagamba nti sigezaako ku disrespecting oba kukakkanya mukulembeze because speaker level kwali nene ali mu kifo ekinene position gy'aliko eteetaaga muntu kumwogerako nga amuweebuula. Naye nja kusaba abakulu nga ba speaker obutagezaako nnyo kuzanyira nnyo mu bwongo bw'abantu. In fact kati kino kisusse ku kuzanyira ku mitwe gy'abantu bayingidde ddala mu bwongo bwabwe batandise okubazanyirako ebintu by'okumanipulating abantu n'okola kino ate n'oyagala okisse ku muntu omulala. Abatulaba musobola okugenda ne mulaba butya abakulembeze bano gye bazze bakola ebintu let's say bikolobero ne banoonyayo omunaku omuwejjere gwe bakiteekako kikomekereze nga kisse future ye olw'okuba bba ababeera bali waggulu eyo balabanga fe abanaku abawejjera bali wansi fe abatasaanidde era abatalina birooto maybe bye tulina kutuukiriza. Speaker olunaku olw'eggulo mu parliament yakozesezza embeera nze gye ngenda okutuuma manipulation okukyusakyusa ebintu. Omusango gukoleddwa kala ya yellow nayagala gukyusibwe gukolebwe kala ya green. Ensi yonna ng'eraba akatambi nga kakubuulira nawuwa we kaali recorded era nga kakuwa ne date kakuwa n'omulamwa ogwaka recordingisa. Omukazi n'avaayo nga mukulu watuludde kuba speaker akuze bwe tuba tumubalira emyaka anaagikuba takyali mu 3 takyabalirwamu. Now omuntu omukulu atuludde ng'olina n'abaana eka naalongo mulamba nodda ku public n'ogirimbalimba nti eyo teyabadde emmotoka ya poliisi eyo yabadde mmotoka ya poliisi ng'etwala bantu ba church teyatutte bantu ba NRM. Kuva ddi nga Kereziya etwala in fact bino byennyonnyola sandi etaaze kubinnyonnyola because ensi yonna emanya amazima ne twewuunya omuntu akozesa omutwe ogwambaziddwa n'ekiwero ku mutwe ekiwero eky'ekitiibwa mu parliament nodda ku bantu n'obadyekadyeka n'otandika okukwata embeera no manipulating a situation ogifuule eyabadde NRM eyambadde t-shirt ogikwate bwoti ogizze eri idini ey'ekikatoliki ogisibeko ekigambo nti poliisi yabadde esaabaza abayimbi baayo. I think Catholic Church yetaaga okuvaayo okuvumirira ebikolwa bya speaker oba okuvumirira ebigambo speaker bye yakozesezza mu parliament olunaku olw'ejjo. Bwe tuba nga tuli bantu bakulu b'ogamba nga naawe oli muntu mukulu atugamba nsuubira okubeera nti waali badde oli mwegendereza ku bigambo ki ebikufulumamu.
nali badde mu kaseera kano ku bigambo speaker byakozesezza engeri gye kiri nti ndi muntu mukulu sukka emyaka 18 nali badde msobola okukozesa olulimi oluvuma speaker olw'okulimba ekintu n'omuwere kyalabako kyali mberedde kyangu nnyo okukozesa olulimi olumuvuma oba olulimi olumuvoola naye lwakuba nti muntu mukulu nange ayogera ndi muntu mukulu kinkakatako okusooka okusengejja ku bigambo bye ngenda okukozesa nga njogera ku muntu omukulu akuze era tuludde alina ne position mwali. Then how can you stand ku katuuti ka parliament mu ntebe n'osinziiraawo n'oweereza obubaka obw'ekifere? Speaker yafeza abantu, speaker yadyesedyesa abantu, era kyannaku nti speaker asobola okutuula ku katuuti ka parliament n'amanipulating embeera n'akyusakyusa embeera n'ava ku mazima n'ateekawo obulimba. Musomesa baana bammwe kola ki? Mubasigamu bigambo ki bwe muddayo ewaka nga bavudde ku ssomero? Mwe nga abazadde abasookebwako nga temunnawaayo baana eri masomero, abaana bammwe mwogerakoko nabo mubasomesa misomo ki? Generations ezigenda okuddako nga mwe muvuddewo zigenda kuba zirilayinga ku ki? Wakati mkuba akafaananyi speaker bw'aba alinayo omwana ali mu myaka gyange nti sisobola kutuula naye mu conversation oba sisobola kumwesiga kunnyumiza kyalabye, kubanga charity begins at home. Kakati speaker empisa zayolesa ku katuuti ka parliament zeyoleka nti ne mu baana be maybe nsigo nnene gyakozeemu omulimu okugisigamba ki mu batewaka. Mulimba embizi mugiyite embizi, ŋŋaali giyite ŋŋaali. Toddaawo kugamba nti ŋŋaali nti ate ŋŋaali efaanana enkoko, eyo y'enkoko enkulu. Oba olimbye speaker. Kiswaza era kyekyongera okubavumiririza buli lunaku olukya nti mwekobaanye ne gavumenti okunyigiriza omuntu wa wansi olw'ensonga nti mmwe mulabanga mmwe abasaanidde mu buli position, mulabanga abasaanidde okubeera mu Uganda, mulabanga mmwe abasaanidde era abagwanidde okufuna ku buli kirungi ekiri mu ggwanga lino, mulabanga NRM etayinza kuzza musango gwonna oba NRM etasobola kusobya kintu kyonna. Ekyo kikyamu emirundi gyonna. Ebisingako awo ku speaker ku nsonga ya okuferinga abantu oba okusaabaza abantu abagenda maaso n'okulabikira mu butambi nammwe njibalekedde mutandikireko. Kakati ensonga y'abayisiza mu parliament olunaku olw'ejjo kwabadde kuyisa supplementary budget. Supplementary budget eno oba budget enyongereza akakiiko k'ebyokulonda akakulirwa omukulu Simon Mujenyi byabakama ke kabadde katudde bukubirire okusobola okulaba nga bakayisiza ssente ze kasabye. Ezimu ku ssente ze basabye zabadde billions meka wano. I'm sorry kanjifune koko wano. Yes. Okay. Kakati Parliament yayitiddwa bunambiro bukubiriro olunaku olw'ejjo isobola okubeera ng'ejja etuule okuyisa ssente zino wammanga. Ku luno akakiiko k'ebyokulonda kasabye ennyongereza ya buwumbi 469.5 nga ku zino obuwumbi 368 n'obutundutundu 38 za kugula buuma obunebwa okuba akalulu owa biometric, ate obuwumbi 19.06 nga za kukola ku byuma ebinaaziyiza omuntu okulonda omulundi ogusukka mugumu. Mututabula. Simanyi oba twetaaga kusooka kusomesebwa. Osabye obuwumbi obusukka mu 3. In fact bubuno obuwumbi 368 n'obutundutundu 38 nga za kugula buuma obuneyambisibwa okulonda akalulu. Katulire ebigambo bino. Okulonda akalulu obwo bwe buuma obugenda okweyambisibwa. At the same time waliwo n'obuwumbi 19 nga bwo bwakugula obuuma obuneekenneenya omuntu amaze okulonda obutaddamu kuba kalulu ka mulundi gwakubiri. But remember waliwo era ekyuma
bannange. So ezo ze sente ezabadde zaagala okuyisibwa olunaku olw'ejjo Parliament egene maaso n'okuba nti ezapprovinga ziweebwe akakiiko k'ebyokulonda. Omulamuzi Simon Byabakama era gye buvuddeko ssentebe w'akakiiko kano ak'ebyokulonda yategeeza nti okulonda okwabona okubindabinda kwe tugendamu kwa 2026 kwa kumalawo obuwumbi bwa siringizi za Uganda 838 ye yali embalirira oba ye yali budget. Kakati nakuteerako nti ekitundu ekisinga obunene mu mbalirira gye yasaba ey'obuwumbi 838 obuwumbi bwa Uganda 158 n'obutundu bubiri kyategeerekebwa oba kyategeerekekwa okukuba zaali zakukuba mpapula ezo empapula z'obululu ate obuwumbi bwa ssente 26 n'obutundu 6 zaali zakuweebwayo okutambuza ebinaava mu kulonda okwetooloola districts z'eggwanga zonna Uganda. Then mwebyo Byabakama bino yabyogera mu kakiiko k'ebyamateeka mu Parliament nga 3 omwezi gw'okuna mu 2025 guno gwennyini omwaka gwe tukolaki gwe tulimu era nawaayo ekiwandiiko yawayo ekiwandiiko ky'akakiiko kano ekya 2025-2026 kye bayita ministerial policy statement era wano we yategeereza eggwanga nti obuwumbi bwa ssente 838 bwe bugenda okwetaagibwa bwokka bumala mu budget kati yayise supplementary budget endala oba yayise sente z'ennyongereza endala sente z'ennyongereza endala ez'okubeera nti zigula obuuma. Kakati we tubuuliza budget gye yakola yali yaki? Yali yakubako obukubi mpapula na kutambuza binaava mu kulonda obuwumbi obwa ssente obwo bwonna 838 oba so twetaaga okubeera nga tugezaako okutegeera bannayuganda mubeere on the same page. Kale awo bwe mba nvuddewo NRM evuddeyo ne confirming ekibba bululu. Yes, abakulu babadde mu lukuŋŋaana lwabwe olumu olunaku olw'ejjo ne bavaayo ne bagamba nti bo tebakolerera kunoonya bunoonya kalulu. Era kyenva mulaba nga abantu b'NRM abasinga tebateekamu maanyi mangi mu campaign. Lwaki? Babeera n'enteekateeka zaabwe ez'okubba obululu. Abakulu bakutte akazindalo nga bakimanyi bulungi nti kamera zo recordinga. Ne bategeeza eggwanga nti mu bukulembeze ffenna tukolerera kubba bululu andi tububbira ddala na wano we mutulabira tuli mu kuteekateeka tutya bwe tubbya akalulu. Njagala owulirize lwaki omulonzi kibadde kyetaagisa abakulu abali mu bifo eby'enjawulo bawe munnansi omukisa yeekuumira akalulu ke era agende mu maaso n'okumanya oba awangudde oba awanguddwa. Wuliriza ebigambo by'omusajja ono babituwe. In elections, all of us, we are sieves. Don't lie yourselves. All of us, we are sieves in elections. I want to assure you, there is nobody here who doesn't sit on the strategy how is going to steal the vote. Konka, the other one is a better thief. He steals you. Newman in summer meeting, everybody says, now we are going to steal like this. There is nobody who doesn't plan to steal the other one. Konka the other one. Now Mushuma and he wins you. So the vote is free and what? And fair. So Nimbasaba, the issue of Tibani, Babani, Yakuiva, because you are not the best at doing it. So I want to tell you, even in the final elections, if someone cheated you. Yakuba just because yakikola bulungi okusinga gwe wali oteeseteese omubba. Abo be bakulembeze be mulonda.
sasa ode kufuna bulungi manya ga mukulu oyo na constituency kijja chikirira nabani bwe bakolagana okubba obulungi n'obulu. Kakati I think mwami Simon Jenyi byabakama wandirekedde bannayuganda eddembe lya constitution eribawa obuyinza okubeera ku polling station nga bakuuma obululu bwabwe. Kakati njagala okuba akafaananyi agenti w'omubaka oyo ng'omuleseewo n'omulekera ne agenti w'oludda olumuvuganya, let's say NUP, naye n'omulekera oyo olowooza tasobola kukozesa agenti we n'amuwa ssente agulirire agenti w'ono obululu bw'ono babukwate babukufuule vice versa singa oba oggyeewo abantu? Lwaki mukemekerera abantu? Bannayuganda bagamba tebeesiga akulira akakiiko ka byakulonda, tebeesiga ba agents ba akakiiko k'ebyokulonda, tebeesiga ba agents baabo be baagala okulonda, tebeesiga police, tebeesiga magye, beesiga bona kalulu kaabwe. Bw'ongamba nti bw'onsinga oba onsinze kubba, wansinze mathematics oba wansinze bibalo bya kubba kalulu, tewansinze boxi, kitegeeza nti ne box nze gyenzija nenteekamu oba nensuulamu box gyenzija nenteekamu oba nensuulamu akalulu kange, ng'ogikozesezza nga kyakukozesa ogyeyambisizza ekintu ky'okubalirako obubbi bwo bwe mba nakuviiridde. Lwaki bwe mba mmaze okutegeera nti obba akalulu sikeekuumira ne nvaawo nga nkitegedde nti ku polling station eno wavuddewo owanguddwa mu mbeera efaanaganako bw'etyo? Mwami Byabakama, tukusaba, kati tukimanya amateeka gatuwa olukusa, naye kati katukusabe busabi, kkiriza bannayuganda obagambe mudde meters 3, 4, 5 emabega mukuuma akalulu kammwe, mutubuulire oba akalulu kabadde fair and free. Omusajja akugambye nti bonna abavuganya bakimanyi bulungi olina okubeerawo ne strategic plan eya butya bw'ogenda okubba akalulu ke bakulondera oba ke bakukuba essaawa eyo. Kakati gwe oyagala twesige tutya nga twalabye n'abajaasi, tuzze tulaba abasirikale abalina amayinja, tuzze tulaba ba RCCs, ba RDCs nga bonna bakulaga basapota kibiina ekiri mu buyinza. Bw'oyagala moraalo ey'omukwano ogwo bagijjewa, erekera obwesigwa NRM bakada baayo, erekera obwesigwa UPDF n'abantu beerabye aba UPDF nga bakampeiningira mwami Museveni n'ekibiina kya NRM, bajjewo obuyinza n'amaanyi agalekera police erabiddwako ng'eyina abamu ku bantu baayo nga bakampeiningira ba MPs. Mwamulaba omukyala Mayinja 3 Malamba mu bendobendo ly'Ebuddu nga campaigningira Honorable Haruna Kasolo kyeyune. Kakati njagala okuba akafaananyi ng'oyo mulekedde ya commandings abasirikale abagenda okuuma akaluluko, ogamba otya nti mwami Haruna Kasolo tagenda kuwangulaawo yadde bamukubyewo akalulu? Strategies oba strategies zino zemukozesa zemupangawo ez'okuba nti mubba obululu, bannayuganda ze bazze balaba ebbanga lyonna. Oluvannyuma lwa bo okuziraba ne bazekenenya ne bazeetegereza, bakizuula nti it's time bo nga bo okwebeereramu beekuumira akalulu kaabwe, nabo bazze ne strategy protectinga akalulu kaabwe. Sajja mukulu kamera yabadde akimanyi kweri, ne just because omwogezi wa police oba afande mwami Byabakama omulamuzi ebyo tagenda byogerako lwanaakola address. Lwaki? Kubanga akimanyi abantu baalimu mu ggwanga Uganda ebyo bye bakola, ate naye aganye okubeera ku ludda lw'abantu okuba nti avumirira n'okugyawo ebikola bino ebiri unlawful ebitali mu mateeka, because amateeka g'akakiiko k'ebyokulonda gatulagira kukuba kalulu akali free and fair, akalulu ak'amazima n'eddembe n'obwenkanya. Now eddembe amazima n'obwenkanya bigenda kubeera luddawa nga bwe tugenda okwesimbawo nabo bali mu kwesoma, bali mu kuvaayo kyere ng'ensi balaba beesoma bagamba nti tugenda kubabba akalulu because ekyo tubadde nga tukikola and again and again and again.
tetuyinaawo bululu buli protected era tetuyinaawo kalulu kamazima na bwenkanya. Ekisinza okunyumira bw'amaze okukola ebyo byonna okubyogera asembezaayo akagamba nti the vote is free and fair. Akisembezaayo naye nga tubaagaliza mikisa myerere mukubba kwammwe akw'obululu katusuubire nti amateeka gagenda kusigala gali ku saidi ya Munnayuganda. Era Munnayuganda nze nsaba asigale nga agoberera amateeka. Be a law-abiding citizen. Mumbeera efaanaganako bwetyo. Kale, oyo bwe mbeera nga muvuddeko mugenda kunzikiriza nsookere ew'omukulu Professor Baali Baseka Bukenya Gilbert yatabukidde mukulu munne Mwami Museveni. Naga ekiseera bwe kiba kizze gwe gwoyita omuyaga gwemu gap olabe gugenda kwera gulongoosa oba guzza bikyafu. Mpa ku bigambo bya Professor ensi ebiwulire. Nze bwe ndaba President wabeera nga ye President okumala emyaka 40 simusabira kufa naye naga nti mbuddewo kati nkitadde nzizeeko ebbali ensi egenda kukyuka etya. nze bwe ndaba ebintu gye bigenda njagala kino okyogere bulungi ku TV yammwe. Yes, sir. Bwana Museveni bw'aga nti maze ntuuse ku nkooye njagala atulekere eddembe abantu ba Uganda beerondere amuddako. Awo wennyini Parliament waliwo abantu akabonda akamu ak'ekibiina kyammwe ekya NRM akaagala ababaka aba Parliament batusalirewo ku mukulembeze ateekeddwa okutufuga. Ekyo kaanya nakyo ekisikkiriza nakyo kati kubanga munnakibiina otuyambye otyaffe abantu ba bulijjo. nze kyeŋŋamba nti tujja kuddayo abantu bano bonna bali wano abalonda ba memba ba Parliament tubakkirize banoonye omuntu gwe baagala okuwagira. Nze ndi wa NRM naye nkubuulire nti Bwana Museveni bw'aga nti nkooye nange nja kukoowa kwekyo naye tutunuulire ensi tutunuulire wano Baganda bano muli awo buli omu abavuma naga ndi mwe muli basosoze ate bw'ogenda okujja ku kyalo kyange ekya Bukenya Abaganda baliko oba 3 oba 4 abalala si baki kwegamba nemweteeka nemwekweka eyo obadde oyagala tujjayo obwenyi mulina obusobozi bwonna obujjayo obwenyi tulinaani kakati kana akasajja kano omanyi nakoogerako kayita kasajja kaana kato nakoogerako luliini nandi ngolo nga bakayita tebakayita kinnabaga naye nakano akavunza kano akatulumye mu kigere kano bwe tutakatundulemu mangu esobola okufuuka envunza kwega wali kagina sinze ngamba wali kagina kati bwe tutakatundula ajja kufuuka nvunza twogera kaane kano kekyagulanyi kano okalabamu eriiso ng'okakulembeze nga kannabyabufuzi ng'akafuzi ng'omukulembeze ow'abantu ate omugumu okijja ku ki gwe senga ndeeta nemulu nekubaawo esasaawo misinde gyedduka sidda wekokera ddala mu gundi nekola wakakuba esasaawo neritakakwata enkya kayambala bikooti bino nabikufiira nekaddayo sirabangayo Muganda ku ssaawa eno ey'abaana abato mumalirivu mumalirivu bw'atyo nga Kyagulanyi
alina leadership naye ngenda nempulira buno buli ku Facebook buno bu social media bwe bujja okwonoona abantu abandibadde abakulembeze okukulembera anyonjaga bwe nkulaba gwe atanyonjaga walyanga ki kati oli bwe yanyonjaga ginywe what's the problem? That is not our business. Yes, it's not your business. Obulumpenizo obwo ate businga kubeera wano waffe mu Buganda. Owanti lwakuba oba bwakuba bwavu bwe buli bwewayogeddeko obutunzi omwoyo. Obwavu obw'ekika ekyo si butuufu. Njagala. Okay. Ye Professor Gilbert Balibaseka Bukenya yaliko Vice President w'eggwanga Uganda okuvira ddala ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa May mwaka gwa 2023 najja koma okubeera Vice President wa ggwanga Uganda ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa May mwaka gwa 2011 kitegeeza nti entebe yagikwatira ddala nga ali ku lusegere lwa mwami Yoweri Kaguta Museveni nga yekyakubiriwe ow'eggwanga lino Uganda. Bwavaayo yalikera Member of Parliament owa Busiro County North mu mwaka gwa 1996. Kitegeeza nti aina moral authority okwogera ku Yoweri Kaguta Museveni nga omuntu gwategeera obulungi ate era ng'omuntu ategeera obulungi ebyobufuzi by'eggwanga lino Uganda. Siyenda kwongerako bingi yadde okukkaatiriza ebigambo bye. Kyakugambye nti akaana ka Kyagulanyi kajjanga akavunza kasooka mu stage ya Kajina abamanyi Oluganda obulungi abaana b'e Busoga n'abaana ba Buganda musobola okubanga mukitegeera bulungi ekigambo eky'Akajina. Akaji bangi ne banyooma akaji ake nvunza singe kuyingira mu mubiri ng'Akajina ako oba akaji kaayo kakusensedde mu kigere n'okagayaalira ng'owulira kakusiirira munda n'otafuna kikwanso kutundulawo. Akajina ako katandika okwerula ne kafuuka envunza ne katandika okukulukkakkana ng'ofunyemu envunza eyenkana akapiira. So now Professor Gilbert Bukenya Balibaseka akugamba nti olwaleero Kyagulanyi yajjanga kali akaji k'envunza Akajina asajja kudde mu by'obufuzi afuuse envunza mugayadde oba mwagigayalirira mu biseera biri ne mutafa ku biki bye yayimba mu nnyimba ze kubiteekesa mu nkola nga gavumenti ekyo kyekikulu oba bwe bubadde obubaka obukusike. Professor Gilbert Balibaseka Bukenya bwakwese nti mu stage Bobi Wine gye yabeerera Akajina oba gye yabeerera akavunza akato yayimba ku bintu gavumenti bye yagayalirira era neerema okubikola. N'akugamba nti tukyaza Papa tukyaza Queen w'e Bungereza naye ate lwaki twetaagisa okusooka okugoba abanaku ku nguudo? Soko bazimbira akatale Papa nga tannajja Queen nga tannajja ogende maaso n'okubateeka mu katale akateeketeeke babeere nga bakolerawo Queen ajje nga ku kkubo tekuliko muntu n'omu naye nga n'abadde ku kkubo tanyigiriziddwa afunye ekifo w'akolera. Olwo ke Kajina Professor Gilbert Balibaseka Bukenya kayogerako ke baagayalirira. Dira ennyimba za mwami Kyagulanyi ze yayimba ezikwata ku bulamu bw'abantu ba bulijjo ebintu byeyogerako gavumenti byetasobola kusaako sira kuteekesa mu nkola oba kubikyusaamu bye bireese obuzibu okubeera nti Bobi Wine yeesolayo ye nga yeerabamu ng'omuntu asobola okubikola abituukirize kuba abirabyeko abibeereddewo era atuuse n'okuba nti afuna eddagala lyabyo era alimanyi kakati asaba ntebe emuwa obuyinza okubiteeka mu ki okubiteeka mu nkola. Ebyo byebimu ku bigambo ebitonotono byensobola okutemera mu speech y'omukulu oba mu interview gye yabaddemu ng'alina omukyala gwawayamu naye ku nsonga ezimu. Era n'akugamba nti omuntu gwe bakuba amasasi oba omuntu gw'okubira essasi okumpi ne waali n'akulaga nti n'enkyayambala nadda muwe ekitiibwa manya alimu omutima gw'obukulembeze era alimu omutima oguteetiiririra. Ate nga n'abafuga olunaku olwaleero bakwata emmundu ne batatya bibalukabaluka n'amasasi agaali gabaddizibwa era ne bamala ne bafuuka abakulembeze abaliko. Akugambye issue y'okunywa enjaga n'obutanywa njaga ffenna tukimanyi bulungi nti abasirikale bangi mu magye ne police bwe babeera mu biseera byabwe ebyo eby'ensiko
basobola okwejja okwekubyamu mu mbeera efaanaganako bwetyo. Naawe olina kye watamiira bangi kumme munywa omwenge ne mugangayira temutugamba. Enjaga Bobi Wine gye yanywa biseera biri yamuwanga magezi. Kakati gwe kyonywa olwaleero kikuwa busiru kikuwa magezi. Nkugezezzaako kutemera ebigambo bya Professor Bali Baseka Gilbert Bukenya, former Vice President 2003-2011. Kale, bwe mbeera nkugjeeyo ngenda kukutwala mu nsonga za police mu bitundu eby'embalala. Waliwo akatambi akali ku mutimbagano kalaga omuvuzi wa boda boda nga atomera omusirikale owa police namba pichipichi ne gweri nabo ne bagweri musirikale yamaze n'ayambalira omusajja oyo. So akatambi ako kabadde embalala olunaku olw'ejjo President Museveni bwe yabadde agenda okuba olukuŋŋaana lwe olw'ebyobufuzi mu bitundu by'e Rwampala. Basibye emmotoka ku kkubo nga bulijjo bw'aba ayitawo basiba lwakuba ensangi zino mu Kampala kiri bulalo oba kitokota basobola okusiba essaawa namba nga President tannayitawo naye ng'oli awo oyimiridde olinga zolo. Mu kifo ky'omusirikale okuleka n'ocrossing ekkubo tebakuleka crossing no yakaleka wali gundi kalimu call violence kaze wali. Yes. So police n'amagye gagenda maaso n'okukwatira abantu nga n'abo abayitambuza ebigere tewali akkirizibwa kusala kkubo kudda eri. So omusirikale oyo ye byamusanze luvannyuma naye owa boda gye yavudde yategerekese bamukute by the way yategerekese amanya ge nti ye amanya ge yani mama amanya ge yategerekese nga ye Richard Agumaniwe. Yes, Richard Agumaniwe wa myaka 27 omusirikale oyo gwe yatomedde ye CP Ochaya Kennedy. Yes, kakati omusirikale okutomerwa kwe kyaddiridde wa boda okumuyimiriza ayimirire wa boda n'agaana eno gye yavudde gye yagenze omusirikale n'asigala nga amulagiriza omwana n'amwambalira. Abantu bayina ebizibu omusajja bamukubidde essimu bamugamba omwana waafa gyali tayinaayo yadde ambulance ku kyalo kapikike ka ambulance adduka kutaasa bulamu bwa mwana we ng'omunyumiza president simanyajja essaawa emu tannasimbula na ku hotelo. Ekyo kikyamu mu kitunulemu. Edda mwakwatanga abantu ku nguudo era twayimiriranga nzijukira twayimiriranga by then nali nkyasula ku Ntebe Road nga president kwayitawo wansi tebannamaliriza eri luguudo lwa waggulu naye nga tuyimirira ku bbali eddakiika ntono president bw'aba alizana ng'abesegu kumuyimirira nga president ayimirira aba ali seguku ng'abeeka jansi muyimirira. President yaba yakayitawo ezana nga bene seguku muyimiridde abezana ate nga batandika batambula. Eyo ye yali enkola entuufu. Naye kati president bw'aba tannasimbula na ntebe gy'ava oba gy'alaga ng'ali nakasero mutukwata okuva gya ku luguudo luva wagenda okuyita mpaka Ntebe naye ku bitaala ne babiyimiriza ku Ntebe Road. So abantu bayina ebizibu nze nabanyumizaako obulumi nyina obusungu ku presidential convoy eyo yali ensubizaako sente zange millions 3 naye nga ayina okuzimpa ali across bankwatira namuŋŋoonaawo ng'alina sente zange ali nansana siinaawo alternative ndala yonna yakozesa toka playing nnyo kaleke. So president security detail yo eddemu reviewing ekintu ky'okukwata abantu. Omuntu ali mu kyalo oluusi tomanyi kiki bamukubidde akasimu bamugambye omwana waafa ali wano yesko olumbe lumukubye tuyambo ojjo tutwalira omwana mu ddwaliro omusajja wattu ayagala kuvuga ka boda boda ataasa obulamu bw'omwana we gw'omukuttaawo mu president ajja okumala essaawa namba. Yes, tukkirizibwa okuwa ekitiibwa president era tukkirizibwa okuyimirira. Kitukakatako okuyimirira president ng'ayitawo ne mu nsi endala but not too much long nga bwe kiri leero. Ano omusajja mumuwulirizeeko wateba n'abalala tulina story gye mutatugamba abamuyimiriza nga yabannyonnyodde obuzibu bw'alina. Why can't you let that person go? Yes, we all agree tuyinza obutannyonnyola buli musirikale
bebambala enkofiira zaabwe bebambala emmundu zaabwe bebabeera mu byambala ebyo bawulira ng'ensi bali mu ttaano era balaba nga ak'obuntu tekasaanye kuba nti kakukola ki ka-implementingibwa but mu reality tugamba police amagye ne security editorial ya president mubeere nga mucommunicatinga bulungi n'abantu yes twagala president nga mulamu era kitukakatako okumuwa ekitiibwa nga tuyimirira ng'ayitawo tuleme kubbinsanya na convoy ye naye mutusibeeko akasaanidde nga mutubalirira tulina business zetufiirwa tulina obulamu bw'abantu awo lugenderamu tulina n'ebizibu eby'okusolovinga ebitali bya president awo wenvaawo bwenvaako awo mpa a few moment ya Abedi Bwanika. Abedi Bwanika yagenze maaso najja juzi ne yeetonda in fact yeetonze yasabye bannamukimanya kabonera bawe mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu but in actual sense oba mu real senses abadde ategeeza kwetondera bantu nti Kyagulanyi simuyinaako obuzibu so kompa ebigambo byayogera ku mwami Kyagulanyi n'ebigambo byazzeemu okwogera okayina akatambyako bakatuwe yes yabadde muno nze saawulidde nga nvuma kati sirina wenyimirira nti ngenda kumuvuma abaagala omuwa akalulu mumuwe kankidemu mukiwulire abaagala okuwa mukulu Kyagulanyi akalulu mukamuwe teyatulumbye zesirumba muntu atanumbye ekyokubiri nze sivuganya ku bwa president kati sivuganya na mukulu Kyagulanyi nze njagala bwemupi lwakimanya kabonera obwemupi lwakimanya kabonera nanyinibwo ye Mugalatiya Dr. Abedi ekyokusatu nze ndi wankyukakyuka era omuntu yenna ali mu nkyukakyuka bwe tugenda mu lutalo Kyagulanyi okujjako nga talina matw abulidde kyetutagenda kukkiriza mu byabufuzi tugoba Museveni ate tuleete ejjooga eddala ekyo tetugenda ekirala ffe e Masaka tetulya bisiyaga tugenda kulwanagana n'omuntu yenna mulaba ezo ovulo zaabwe era toddayo jambala bazikola ng'oteekamu pampa munda mu okay so ebigambo ebyo njagala olireetinga ebigambo ebisoose okwogerwa at the same time omale oteekeko ebigambo mu mutima gwo obifumiitirizeeko byasembyeyo okwogera olabe yabadde agezaako okukola ki kwetondera bannakimanya kabonera oba yabadde agezaako kwegula omanye okwetonda n'okwegula ebyo bintu bibiri byanjawulo abantu be wagamba nti overall ze bambadde baziregamu kigambo kikalubye zeregemamu pampa olw'ensonga bali babisiyaga buli budde bakulukuta abantu be bamu abo ate no barecommendingira abantu b'ekitundu kyo nti bamulonde tolaba nti gw'obanga agula obuki obuganzi mu bantu bano wano ndabawo omuntu omu okubanga agula obuganzi and I think si kifaananyi kirungi eri abakulembeze mu buufu oba mu mbeera efaanaganako kko bwetyo so bwe nvaako awo ku Mugalatiya mba nsigazizaayo awo story ki
Jesi nabakonako so ontereka akatambi ka pastori waliwo pastor yasomedde mwami Museveni abasumba ababuuza endiga ezibuuza abasumba oba bannaddiini nga babeera babagamba tuwagirani. I think omusumba yayanukudde ekibuuzo ekyo mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi era omuntu ow'amagezi nga ndiga yesegezaako okwejja mu ndiga yategedde ebigambo pastor bye yayogedde tereka ebigambo ebyo goba gavumenti eno mu buyinza si kubanga baluddewo ekiri bagoba wano kubanga bakola bikyamu bwe bali babakola bituufu bajja kusigala kubanga n'aba balonda baagala bakola bituufu gwoyagala okulonda omuntu kubanga waggwanga lyo oba oyagala mulonda kubanga mu ddwaliro mulimu eddagala yo kati okulonda tulondaani tulonda ayogera ebituufu ayagala okukola ebirungi nyiize bunyiizi nno kati munsabire nzikakkane abalokole balondaani abalokole nabo bannayuganda ng'abalala nze ndi mulokole naye nange njagala okusanga eddwaliro erimu eddagala njagala okusanga ekkuba ekkole njagala okwebaka ekiro nga tewali ankonkona njagala okulaba omusolo gw'ensasula gye gulaga kati ffe tuli kuno tulwanagana n'ekikubo kiringa ekiri mu bibira by'e Congo kati gonsuubira okubanga ekkubo erifaanana bwe erityo nnondaani nja kulonda ŋŋamba nti omusolo gw'ensasula wano gugenda kukola ekkubo wali buli omu kyayagala buli omu si kyayagala kati musumba tulondaani naye wako bawulirize bonna ayogera ebikumatiza nga bikuwa Uganda gy'oyagala gwolwo tolonda mukadde kubanga mukadde tolonda muvubuka kubanga muvubuka omukadde muwulire n'omuvubuka muwulire ayogera ebikyusa eggwanga lino ne lifaanana ng'eggwanga erinaawa abaana b'omukisa gw'olonda tokkiriza kutiisatiisa londa oyo ayogera ebyogedde n'omutima gwo okiwulidde nange njogedde bwe ntyo nga sogedde nga pasita njogedde nga mulonzi ate sironda daga muntu najijjako nasa nonda buli lwe boogera ku kyokulonda nina kyempulireeyo abalokole tulonda oyo anaatuwa eddembe ly'okusinza bw'ogenda mu ddwaliro nga teri ddagala ofukamira n'osinza eddembe ly'okusinza tulyebaza atugattireko affordable health care tumulonde ku ddembe ly'okusinza atugattireko amakubo amalungi tumulonde tugattireko ekirala gwe baba nakonko n'ewuwa ekiro nga bakutte ebijambiyo okutematema ng'oga nti naakusinzanga mukama ddembe lyakusinza ekyo kyogamba we are on issues that are serious bawulirize bonna nkizeemu ayogera Uganda eyogera naawe tolonda wange nze ngenda kulonda wange kubanga muwuliriza n'empulira nga byayogera byenjagala saagala olonde kubanga ekkanisa yaggambye ekkanisa togikkiriza kukutegeerera kuwani wakulonda daye waka weewulirire gw'ogamba ki ku security y'abaana bange gw'ogamba ki ku by'obulamu by'ennyumba yange gw'oyogera ki ku by'okusoma kw'abaana oli ayogera ki ku misolo omuntu ekintu kimu nakisuulira emisolo 6 ogamba ki owoza kimu nti bakuwa eddembe ly'okusinza naye bwodde wakaawo nga bakugambye olinayo omulwadde bw'omutwala mu ddwaliro olina eddagala ly'osangayo oba osangayo bizimbe musumba kyakubuuza nakugamba londa omuntu akusuubiza okuteera eddagala mu ddwaliro mwendiga ezibuuza omusumba oba abasumba tulondaani ku bwa pulezidenti enguudo ezikuleese mwoyise zikusanyusizza oba tezikusanyusizza ani akusuubiza enguudo ennungi ku ssente z'omuwi w'omusolo z'osasuddeko takisi eguza amafuta kitegeeza naawe osasudde omusolo akugamba londa oyo akusuubiza okukolera enguudo ennungi bw'obeera ng'oli awo nga olaba omusolo gwowa tegulina kye gukola naye ng'ofunye omuntu akusuubiza nti ye singa omulonda omusolo ogenda kubeera ogulaba nga n'accountability agikuwa lwaki oba tolonda oyo. I love that a kind of preaching eyo enjiri njagadde musumba abadde face off nabagamba kati nange ndi mulonze saawa zino tondabira mu kiti kya busumba kyembagamba nti waliwo omulimo waliwo obuweereza waliwo ne kikyoli
olusi njogera ebigambo nenva ku mulimo gwange kye gungamba okwogera n'okkola nenva ku buweereza bwange kye buntuma okukola n'okuweereza nenzira kunze ng'omuntu kiki kye ngamba oba kiki kye njagala nkole. Omuntu asigala muntu ne bw'omuplantinga mu kyobola sisobola kuwa bigambo bya script n'obiwangaalirako n'obyogera nga nze yabikuwadde bwe mbyogedde. Era ne bw'oyogera nnyukuta ku nnyukuta tobyogerera mu ddoboozi lyange yabikuwadde nsigala nze. Kakati Musumba akugambye ekitu ky'obusumba kasooka kyeyambule asooka ayambale ekitiibwa kya ye nga ye ababuulire mulonde ababasuubiza okukola kw'ebyo ebiremye abaliwo. Mubuze ebigambo bya Musumba mu bigattaganye n'ebigambo bya Professor Gilbert bali baseka Bukenya ofune toto ku kiki kyoteekeddwa okugenda okukubira akalulu nsonga kye kutwala okuba akalulu era ani gwowa akalulu and bw'omala omuwa akalulu omekinze sure otya nti omuntu oyo awangudde akalulu kisivaayo eyo. Bwe nvaayo eyo Facebook okay tutandikiddawo General David Sejjusa yavuddeyo n'awandiika obubaka obwo n'agamba this is absolutely irresponsible endungu n'agamba mubifunze kambimenyemenye ekifaananyi kiri kirekeeko tokijjaayo. David Sejjusa General yavuddeyo n'aba ng'avumirira ebikolwa ebya abawagizi ba NUP abakwata ebintu ebyefaananyiriza emmundu okugeza ekifaananyi ekyo. Yavuddeyo n'aba ng'agamba nti ekikolwa ekyo kiyinza okukema omukwata mmundu eyaddala ng'alowooza yeeraliikiridde ku kiki ekiri mu oyo kyakutte ekyerimbise mu kifaananyi ky'ekissi. Yes, whether using toy gundi ne gundi byonna ebyo ebitoketoke bye mujjamu ekintu ekyefaananyiriza emmundu si birungi. Yes, mutiisatiisa eggwanga mujja kusimatula oba mujja kukemekkerera mukubiddwa. Olwaki? Nti ono ayina emmundu ajja kulowooza nti naawe okutte emmundu. Ne baabo omwana naye ekintu yakipise bupisi. Sniper ku kizimbe kizimbiddwa ng'ekya kyaki enkadde. Yabadde ali security gumite. Security teyabadde bayinako esebo yabadde ndowooza omulaba ate ono naye mulalamu. Kati ge gali amagye g'omu bbanga gano ge magye g'okutaka. Emmundu ogiraba bw'agyekebejja. Naye omwana ate buli yabadde n'ekimundu ebyefaananyiriza ebimundu nga ayambadde flaga n'akafaananyi ka Bobby. Olaba bw'agyetegereza bw'aginoonya. So nzirizaako posti eyi David Louis Rubongo ya Secretary General wa NUP yavudde wansi awo n'amutegeeza nti security ebadde ggulu eruweero. Abaana bagambye twekuumira omukulembeze naye awo akakebe katiya gaasi bakakube wansi wa charge oba wansi w'ekizimbe ekyo. Ondabire engeri gy'awanukayo ne sniper rifle ye. So I see your group rounded up etc by police, yet it's fun to you and keep doing police and keep doing silly things which don't add value at all. Ye mugende maaso n'okukola ebyo ebyekisiru byammwe naye tebiina kye bigattako. Yes, mwe mulabanga ebisanyusa mulabanga ebibasanyusa naye why is it a game? Politics is not a game, is not a comedy. Lwaki akugambye politics is a serious business. Bo bali politics bakitwalanga omulimo ogwa serious ogwa ddala oguli serious in many places of life and death. Mu bifo ebirimu okuki obulamu oba okufa. Why is it a game? Lwaki mwe mukitwalanga omuzannyo? Lwaki mwe mukitwalanga comedy? Kiri gye muli. Bye bigambo by'omukulu David Sejjusa. Bwe nvaayo eyo
Facebook erabika ngeri muteseganya z'okubanga ekomezebwawo buterevu ku mutimbagano gwa ku space ya Uganda. Mwami Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko yawo ekiragiro Facebook eyeggalwe ng'ensonga gye baawa yeyokubeera nti police intelligence yayo n'ebitongole by'okwerinda byonna byakizuula nti waliwo badona oba bafunders abagikozesa mwe bayitira nga bafujirira oba nga bawa support obuyambi ekibiina kya National Unity Platform nga bajiwa obuyambi oba bagivujirira mu ngeri y'okwagala okukwakulako oba okumwamulako government ya Yoweri Kaguta Museveni. Era ensonga bwe bategeera ensonga ezo ne bagikwakulako era ne baagala basigire mwami Zuckerberg, Mark Zuckerberg ekifaananyi nti Uganda esobola okubeerawo newankubadde Facebook yo tetugikozesa. Naye ekineewuunyisa nti nabo bennyini balina emikutu gya Facebook ate girwaninga mu bbanga Facebook lwe tugirina mu bumenyi bw'amateeka kitegeeza nti Facebook tugyetaaga. However much waliwo emikutu emirala egigunjiddwawo oba egyatondebwawo bannayuganda kwe basobola okukozesaako bye baali bakolera ku Facebook okuyisizaako businesses. Mujjukire nti Facebook yali emu ku platform eziyisibwako businesses z'abannayuganda ab'enjawulo. Kakati ne mu kiseera kino waliwo emikutu emirala emijja kwe basobola okukolera businesses zaabwe as usual obanga Facebook bwe yakikolanga. Naye enteeseganya zirabikanga kakati zirabikanga eziwedde amagye intelligence jegawa ne police jegawa mwami Museveni zirabikanga ezituuse mu kugonjoolwa nga kakati oba kaakano enteekateeka ziwedde bagenda kubanga baagala kuzzaako Facebook eyobeere nga teweetaaga kussaako VPN okusobola okuba nti ofuna Facebook oba oja accessinga. Ennaku zino Facebook baadde baja accessingira kuki? Ku VPN okuleka abo abasasula Wi-Fi n'emikutu gya network emitonotono ejijja ne crack free data ng'oyitawo bulambalamba ku Facebook nga tosoose connectinga VPN. Kakati ebyali eyiganga eyo nga nvudde tukyalinawo akadde. Okay. Anyway, ndoza tunatandikirawo. Story yeiganga tunajigatta ku story ze tugenda okuddamu okukola. Yes. No. In fact kanjigatteko lumu. Giteeke kaawo mu bimu ebyali eyiganga ewafira omuntu Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yagenda campaigningayo mwavaamu results ezafiiramu omuntu abalala ne bakosebwa. Abamu ku abo abakosebwa mwe muli omwami oyo. Yes. Mwemuli omwami oyo eyayabika omumwa n'ettama baayuza oluba tekyategeerekese bulungi oba byakwerinda be bakola ekikolwa ekyo n'okusinziira ku nannyini Katambi ayogera bino akakasa bulungi nti newankubadde bamutuusaako bino akyali wankyukakyuka akyali munnakibiina kya NUP. Teerako ebigambo by'omukulu oyo era nze mbasiibuliraawo. Bwana ife abantu bwo muri bake bari kukola asada Museveni bona bakutunyaba bari kutubanga moncho na iguru tigeze ife tuturi bantu waleke president wefe na Kyagulanyi afuge bana bwana banko iganga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru waggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyenneeyambisa n'enteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo n'enzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba mazottuka ku buwanguzi. Amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.